Abakristaayo okuva mu kanisa ya St. Apollo Kive Bulaaya e Maganjo bawadde omulabirizi waabwe pikipiki n'ekigendererwa eky'okumugondeza mirimu gye gy'aweereza obwakabaka bwa Katonda. Abakristaayo ab'e Maganjo mukoze ekintu ekirungi ennyo kwasa ebisumuluzo bino mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Omuwanika wa kkanisa eno Kakumba akubiriza abakristaayo banne okuva mu kkanisa endala batonere abakulembeze ba kkanisa kibasobozese okuddukanya emirimu gyabwe obulungi. Bwewaweera omulundi ogumu ssaddaaka enamba entuufu etabulako eyamalira Dr. Ngebisonga n'okujjawo n'ategeeza ekyokufa k'omwino omulundi ennyusalwawo. Bano basoose mu kusaba Reverend Bukomeko kwakulembedde mwasabidde abavunaanyizibwa ku by'emusolo okukendeereza ku basuubuzi kibayambe okubeera n'amazima kubanga abasinga balimba nga baagala emmaali yaabwe esobole okubatuukako. Ate ye omukulembeze w'ekkanisa ya Restore Africa International esangibwa e Namugongo ategekedde abantu be akabaga ng'akabonero ak'okubaddiza abo bonna abasabira mu kkanisa ye. Ataddewo ekijjulo n'asala ne keeke ng'abeebaza. You hear me say here? Setimba Joseph ne Rita Namuyaba be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.